musanvu ndabye bannaffe bagenda zeva mu kitundu kya Luweero Triangle ekyalimu olutalo mu Nakaseke we bayita epicenter y'olutalo aye Mecca kuba kujerega basiraamu neero akuba tetulina basiraamu bavumu tuddira kitundu kifaanananga bitundu byalimu olutale birimu empompogoma z'amakubo n'embeera eyo n'otandika okubijerega mba obiyita Mecca. So nva mu kitundu ekyalimu entabiro y'olutalo era olutalo nga luwedde olutalo no lwetabwamu abantu bangi ab'enjawulo, abasuubuzi, abalimi, bannaddiini, buli muntu yenna yeetaba mu lutalo luno nga balowooza nti bagenda kununula eggwanga lyaffe Uganda. Naye ate era tugenza okwekanga nga bano bannaffe beenunula bokka ne famire zaabwe. Era kino kisaba mukulu Museveni temuddayo okugamba nti no mwanunula Uganda, mwanunula ne famire zammwe n'obukundi bw'abannammwe abeddiza ensi yaffe. Kati tulwanako because our country is under occupation. Kati siyawulawo mukulu Museveni n'omufuzi w'amatwale Omungereza. Twagoba abafuzi b'amatwale abeeru ne tufuna abafuzi b'amatwale abaddugavu, and these are worse off. Kubanga bw'otunuulira bannaffe ebyabatwala mu nsiko ne baleka entumuluutiza obuwangwa obuyitirivu ennyo, ne baleka eggwanga lyonna nga balitaagudde erigendo tutwalira ebbanga, ebyabatwala mu nsiko era bye bakole. Kimu ku kyabatwala mu nsiko ekyatwala mu Museveni ne banne bwali bubbi bwa bululu. Era okimanyi bulungi mukulu Museveni puroguramu giraba akalulu akawedde Kyagulanyi Ssentamu yakawangula n'okanyagulula. Banno ne bakulangirira ng'era bwe mugifudde enkola tikati okulonda mukutaddewo ceremoniale naye nga mwe muba mwapredetermines the result. So ekimu ku kyabatwala mu nsiko okutandika okulimbalimba bannansi nsimanyi mwanunula asimanyi biki byenda bamwerimbalimba bwali bubbi bwa bululu, obululu obubba n'obukulembeze bwe weewaŋŋamyamu bannansi tebakulondangako balonda Kyagulanyi.